Omukulembeze Eggwanga Mwami Museveni avuddeyo n'akikkaatiriza nga bannayuganda bwe basaanidde okuweebwa ekitiibwa olw'ensonga nti tewaliwo kakisa konna kawakyanya basiyazi kwegazaanyiza munnyaffe Uganda. Ono okuvayo bw'ati asinkanidde Kyankwanzi mwasinkanidde abakiise mu kikolwa olukulu abakkiriza mu kibiina kya NRM ssaako n'abo abajja okwannamunigina naye nga bakkiriza mu kibiina kino. Ono agambye nti etteeka yalissaako omukono kubanga yalaba nga lyetaagisa era ng'ekiruubirirwa kyonna kyakutaasa byabuwango bya nnyaffe Uganda. The signing is finished, nobody will move us. But the women from the World Bank shall move. If they cut aid, we shall sit down and discipline our expenditure, rearrange our budgets. If they interfere with our trade, we shall trade with others. Ono alaze obwennyamivu eri abamu ku bakiise mu kikolwa olukulu abagenda maaso n'okuzina ku ntoyi z'abazungu n'agamba nti bino bye bimu ku ebyo ebikosezza enteekateeka ez'enjawulo. When you are a pleasure seeker, if you like a soft life, so war is not for soft life. Ono ayogedde ensonga ku lwaki etteeka lino yasooka n'alizza mu kikolwa olukulu okwongera olukubaganyako ebirowoozo n'agamba nti yawalirizibwa okwagala okuggyamu obumulumulu obwali buyitidde. The problem is that yes, you are disoriented. You have got a problem to yourself. Now don't try to recruit others now. If you try to recruit people into your disorientation, then we go for you. We punish you. That's number one. But secondly, if you violently grab some children and you rape them and so on, we kill you. And that one I totally support and I will support. Wabula ategeeza nti ng'ekibiina kya NRM bakulemera ku nsonga ez'okulaba nga bataasa embeera ya nnyaffe Uganda nga bw'etambula. I don't want to be on the side of wrong. In all these fights, I have never stood on the wrong side. Never. That's the line of the NRM. We never have two languages. What we tell you in the day is what we shall tell you in the night. Ono waaviiriddeyo ng'abazungu abatali bamu okuli omukulembeze gw'eggwanga eri America Joe Biden n'abalala bavuddeyo ne bambalira nnyaffe Uganda olw'okussa mu nkola etteeka erikugira abantu okwenyigira mu mukwano ogw'ekikula ekimu. Winnie Byanyima akulira ekitongole kya UNAIDS naye yayambalira gavumenti ya kuno n'ategeeza nga abantu abeenyigira mu mukwano ogw'ekikula nga kino bwe bateekeddwa okuba n'eddembe lyabwe ssaako n'ebbeetu. It's a violation of human rights. Gender is not seen as binary by young people today. Sexuality is fluid for many young people today, including Ugandan people. This is old men and women laying down the law for young people whom they have not even consulted. So it is a violation of the rights of sexual minorities, particularly young people who see themselves and their sexuality different from, say, me, who is in my 60s. Third, Uganda is part of a global economy. Wano mu nnyaffe Uganda ebitongole eby'enjawulo byavaayo ne byaniriza okussa omukono ku tteeka lino awamu n'enzikiriza oba gayita amadiini. Mu mbeera y'emu n'olunaku lwa jjo abavubuka okuva amatendekero ag'enjawulo mu nnyaffe Uganda nabo baalaze obumu era ne beebaza omukulembeze w'eggwanga awamu n'olukiiko lw'eggwanga olukulu olw'okuyisa etteeka lino. The common, and in Uganda we believe, yes. In Uganda we believe, yes. In the blacks we believe, yes. In Africa we believe, yes. Homosexuality cease, homosexuality cease. Yes, Chigongo, Kula, Channel 44, Oleguro.